Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Abooluganda, Omukama mulungi ekiseera kyonna Omukama mulungi era azza embeera ze. Weewaawo twebaza Omukama olw'ekirabo eky'amaanyi ky'atuwadde eky'obulamu. Twebaza Omukama olw'ebirungi byonna by'atuwa eby'omwoyo n'emubiri. Ekitiibwa n'ettendo kimuddirenga oyo Kabaka wa bakabaka Taata. Era mu kiseera kye kimu twetonda olw'obutali butuukirivu bwaffe. Munnange tuli boonoonyi, tetugwanidde yadde n'akatono okujja mu maaso go. Naye ate munnange ggwe Kitaffe era nga ggwe wekka omulyango ogw'obulamu obutaggwaawo. Munnange tusaasire Taata. Abooluganda, guno omwezi gwe tulimu mwezi gwa kusabira myoyo gy'abagenzi, so tuleme kwefuula bize nnyo neewoofunayo eddakiika 5 ziba zimala kasita oba ng'olina okukkiriza ate okununula emyoyo egyo egiri mu purigatooli. Era nziramu okubajjukiza okusoma sappule. Maama Mariya atukuutira atugamba, baana bange musome sappule munjagale, nange ate mbasabire eri ewa muganda wammwe Yezu oba ew'omwana wange Yezu. Amiina. Abooluganda, mwasuzeeyo mutya nno bakwisi baganda bange? Nzikiriza nti mwasuze bulungi. Mbaaniriza nnyo mu kanyomero kaffe, obadde okimanyi. Obadde okimanyi Mukama atwagala nga bwe yeeyagala. Ye era obadde okimanyi Mukama yajja okununula ffe aboonoonyi, naffe atubeeze mu butuukirivu bwe. Ekyokwebuulirako kyaffe eky'olunaku olwaleero kivudde mu Isaaya omutwe ogwa43 olunnyiriri olwokusatu n'olwokuna, era nga lugamba nti, kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, omutuukirivu wa Isirayiri, omulokozi wo. Nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo ku nsi n'ensemba ku lulo, kubanga wali wa muwendo mungi mu maaso gange era wa kitiibwa. Nange nakwagala kyendiva mpaayo abasajja ku lulo n'amawanga ku lw'obulamu bwo. Abooluganda, oyo ekigambo wa Katonda. Amiina. Katonda yeebale. Amiina. Abooluganda, ffe tuli kya muwendo, tuli zaabu, tuli ttaala mu maaso ga Katonda, kubanga atugambye yatwagala ne yeewaayo. Amiina. N'atununula e Misiri n'atuggya mu busibe. Amiina. Tuli ttaala, tuli ttawaaza, kwegamba tuli kaloosa, tuli kawoowo kalungi mu maaso ga Mukama. Naye ate si ffenna abalondemu. Amiina. Togenda kubanga olina emize emibi nga gwe nnantagambwako, nga gwabba amataka g'abandi ku kyalo, nga baakulonda ku bwemup, oli eyo abantu baakulonda obayambe obatuusize obubaka ew'omukulembeze, kyokka ate wafuna obwemup waddamu kwekkusa gwe na famire yo. Atagamba abo, agamba abamuwunyira akawoowo akalungi, abamwakira ng'ettawaaza. Amiina. Abo abakola by'ayagala era abatuukirivu, kubanga naye atugambye muki? Naye atugambye mutuukirivu, ate agambye nti atwagala nnyo 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 nnyo. Mukama ayagala omuntu oyo akola ekintu ekimuzimba mu bw'omwoyo. Mukama ayagala ku muntu oyo era tamuggyaako maaso, tamuggyaako mukono, oyo akola by'ayagala. Amiina. Abooluganda, Mukama yatwagala. Naye munnange kwaffe abantu bayagala si tuyinamu wabula tuyina emputtu, kubanga tulaba yatuggya e Misiri, kubanga ffe osanga titwalibaddewo buno obudde singa Mukama teyakola ku buyinza bwe ne ku kisa kye okutuggya e Misiri, kubanga tumanyi abaana ba Isirayiri bonna baali baawambibwa e Misiri. Amiina. ng'Emisiri baddu. Naye olw'okuba Mukama yatwagala ate nti ayina ekisa, amiina, n'atununula n'atuggyayo. Amiina. Ffe abaana ab'endagaano yawa? Ab'endagaano ya Isirayiri. So agambye nabaagala baana bange, nange munjagale, nange mukole ebyange bye njagala. Mumpulirize, muwulirize kye ŋŋamba. Ne ggwe owooluganda oyokuba mu ttooki, okola Mukama by'ayagala. Obulumi abaana ba Isirayiri bwe baali bayitamu e Misiri nga bakolanga baddu, bakubwa, tebafuna kyakulya, wali ofunyeko akadde n'obwefumiitirizaamu, ye
singa Mukama teyatununula eyo ogamba olotudde awo n'ogamba nti naye singa Mukama teyanunula singa kweri wendi singa tetuliiwo. Amiina. Singa tetuliiwo oba singa weetuli oba singa tuli awo tulina emitima emibi twettiŋŋana era nga obudde era ng'ennaku zino abantu abasinga bakola ki? Abantu abasinga bakola. Naye ng'otulaba mu Samweri Samweri asooka omutwe ogw'15 nnyirwa 29 agamba nti era mmanyi nga Isirayiri talimba so talyejjusa kubanga si muntu yejjusa. Amiina. Mukama yatuyirawo omubiri ng'atulaga nti ye muyinza w'ebintu byonna ng'atulaga nti ye mutuukirivu era ekyo ekintu kye yakola. Amiina. nga tekiriva mu bulamu bwaffe nga tekiriva mu bwongo bwaffe. Amiina abooluganda. So no tumwagale tukwate amateeka ge tukole by'ayagala naffe tumuzzeemu amaanyi kubanga agambye ffe tuli kyamuwendo nnyo tuli zaabu mu maaso ge. Amiina. Kugamba ye atwagala ffe endaba gye tumulabamu ate ye si gy'atulabamu. Kugamba ffe tumulaba kintu kiri awo ndowooza nga ekitalina mugaso kubanga singa tubaali tumulabamu ekintu eky'omugaso twalibadde tweyisisa bulungi ku bannaffe twalibadde nga tetubeera na mitima mibi twalibadde nga tetulogaŋŋana twalibadde ng'omuntu wabazza okusaba omulimu mu kampani yo waba muwala osobola kumukozesa. Amiina. Waba mulenzi omuggyako ssente empitirivu ennyo. Ekitegeeza ffe tetutuukiriza kwagala okwo Mukama kwayagala kyokka ate ffe ekyewuunyisa atwagalirayo nga bwe tuli. Oba oli mubbi oba oli mukumpanya oba oli musezi oba oli wanfu wa mmindi oba gwasaasaanya olugambo oba gwakola ki ye munanga atwagalirayo nga bwe tuli kubanga agambye tuli zaabu tuli ffeeza mu maaso ge. Ne kati gwe tuula wansi weefumita ogambe naye ddala nze Mukama njagadde bw'ati kati nze kiki ekiŋŋaana okumwagala kubanga atugambye ye mutuukirivu. Atugambye ye mutuukirivu ate nga naawe tagenda olina okubeera omutuukirivu ng'oyagala okufuna omukwano gwe gwonna. So nno owooluganda atugambye waakisa yatujja emisiri ate era nga kituufu n'atuggyako ekibi ekisikire. Amiina. Kasa tubatizibwa ng'ekibi ekisikize kituvuddeko n'atufuula abaana ba Katonda n'atumulisa ekitangaala n'atujjuza mwoyo we kugamba n'atuwa byonna. Yesu yatwagala n'alaga nti nze ne bwe kuba kunkomerera ku musaalaba bakomerere. Amiina. Kasitamba nga nfiirira abaana bange bakomerere batulugunye bakole kyonna kye baagala kasitamba nga njiirawo omubiri ku baana bange. Amiina. Naye lwaki ffe nga ffe tugaanye okukola ebisanyusa Mukama tugaanye okukola ebimuzzaamu amaanyi tugaanye obikola nsonga kyekugaana okwagala Mukama kyokka ate nga ye atugamba atwagala nnyo nti kyava. Amiina. Mukama atugambye nti atwagala nnyo tuli ba muwendo mungi mu maaso ge era wakitiibwa. Amiina. Kyava waayo n'abasajja ku lwaffe ab'amawanga batulwanirire. Amiina. Abasajja yinza okwebuuza lwaki Mukama agambye nti kyava waayo abasajja ab'amawanga batulwanirire. Tulina abantu abasobola otuyamba. Kugamba oluusi ofunye obuzibu olaba oli mu mbeera ya kunyigiikiriza gendako ew'omusaasira eddooti gendako ew'omukulu w'ekkanisa. Amiina. Tuukirira ku muntu wegamba tuukirira ku muntu gw'olaba nti ono asaanidde okumutuukirira. So togenda mu basawo baganda ate togenda mu banneyiba kugamba nti ate bannange nze embeera ewange etabuse kino bwe kitya. Atugambye yatusindikira abantu ab'amawanga yatusindikira abantu abanaatuluŋŋamyanga ng'ayita mu bo nga be basaasira eddooti be basisita be bakulu b'ekkanisa nga be basomesa. Amiina. Ate takoma okwo gwe kennyini nnyini era yatulekera n'omubeezi nga ye mwoyo omutuukirivu osobola okumukoowoola. Yatulekera omuzadde Biikira Maaliya embeera bw'etabuka kwata sapule ginyweze kaaba amaziga naye ng'okaabira ku mpeke ya sapule. Amiina abooluganda kuba engeri addamu n'atutegeeza we tweyongerayo ne Matayo omutwe 18 olunyiiro olwokuna agamba nti kale amiina buli eyeewombeeka ng'omwana omuto ye mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Amiina. Kitegeeza ki? Yesu wadde atwagala
Amiina. Naye olw'okuba nti atwagala tetulina kukozesa ate kakisaako olw'okuba tutegedde nti atwagala tumumanyiire. Amiina. Tumujooge, tumujolonge, tumuvume, tumusinzizeeko bukatonda obutaliimu, tumenye amateeka ge, nga twegomba ebintu ebitaliimu, nga tutteŋŋana, nga tukola ennugu, nga tukola emitima emibi. Amiina. Anti abamunnange anti Mukama atwagala, Kaseera agamba ye atwagala nnyo. Mu maaso ge tulitawaaza, mu maaso ge tumuwunyira akawoowo. Kati gwe munnange n'oyagala okozesa eyo kyansi ate ekola ebikolwa ebibi. Nedda, Mukama tabeera na muntu mukyamu. Mukama tatuula ku kintu kibi, Mukama ekibi takisembeera, kimuwunyira zziizi. W'onaakola bw'otyo gwe ne weekolera nga bw'oyagala, ne weesuulirayo wannagamba, ekisa kye tojja kukifuna n'omukwano gwe. Amiina. Kyokka ate ng'atugambye nti kale buli muntu yenna, amiina, eyeewombeeka ng'omwana omuto ye mukulu mu bwakabaka bwa Katonda. Ekitegeeza kitutegeeza ki? Tulina okubeera abeetoowaze, tulina okubeera abakkakkamu. Amiina. Tulina okubeera abantu abawulize, tulina okubeera abantu ab'empisa. Amiina. Tulina okubeera abantu kugamba nga tuli banjawulo. Amiina. Gwe wenna ng'oyagala obwakabaka bwa Katonda, wekkiriza abantu bakuvume, ne gwe tobaddiza. Kkiriza bakugeye, kkiriza bakunyoomoole, kkiriza bakole kyonna kye baagala, naye tokola ki? Tobaddira. Bw'obanga oyagala obwakabaka obw'omu ggulu. Amiina. Kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bugendamu bantu balungi, bantu balina mpisa nnungi. Gwe leka eno mu nsi bakunyige. Oli akusanga kuba ekikonde, mugaye munnange taata n'omugongo guno oba ogumenya gumenye. Amiina. Akusanga kuba oluyikuta mugambe taata n'ettame ddaali lino oba olikuba kulijjako likuba olijjeko munnange. Oyo ye yeewagudde, n'ate gwe bakubye munnange manya eri waggulu olinayo ekifo. Amiina. Era oli ogw'omu abagenda okubeera ku Namulondo ya Mukama. So tukole ebintu ebisanyusa Mukama, tukole ebyo Mukama by'ayagala era ebimubeeza mu kkubo lyaffe. Amiina abooluganda. Kubanga era bwe tweyongerayo ne Basesalonika asooka omutwe ogwokubiri olunnyo olw'12 atugamba nti mulyoke mutambulenga. Amiina. Amiina abooluganda. Mulyoke mutambulenga nga bwe kisaanira Katonda abayita okuyingira mu bwakabaka bwe, ye n'ekitiibwa. Oba munfuna abooluganda. Mukama atuyita, ayagala tubeere naye, ayagala eyo munnange gy'ali tutenderezenga ffenna, tumuyimbire, tufuuwenga emikondeere, tuzine. Amiina. Tubeerenga wali ku Namulondo ye. Amiina abooluganda. Naye ffe munnange tetubyagala, ndowooza bituwunyira. Ffe ebibi bye bituwunyira obulungi. Kubanga singa eggulu, singa tuba twagala okukolerera eggulu, tetwandibeddenga na nnugu, tetwandibeddenga na butayagaliza, tetwandiyingiriddenga basajja bafumbo oba bakyala bafumbo, tetwandisaddaasenga bantu bannaffe, tetwandiriddenga bisiyaga, tetwandyetaddeko nga kkala Mukama zaataatuwa. Naye osanga ennaku zino abasajja bonna yinayina yeerusa, yeekubye meekaapu, engoye ayambadde za bituli, eno yasiba enviiri simanya rasita, eno simanya yakola six paaka, eno yina yawummula amatu. Ne weebuuza ddala ono Mukama bye yayogera teyabiwulira nti atwagala nnyo. Naye wadde atwagala nnyo ffenna, y'ensonga lwaki tuli balamu kubanga atwagala. Naye ate abalina okutuukirira mu maaso ge balina kubeera batuukirivu. N'ogamba nti ekyo kyo teyakiwulira, kiki ennyo? Kubanga wano atugamba tulyoke tutambulenga nga bwe kisaanira, nga Katonda atuyita okuyingira mu bwakabaka bwe. Amiina. Ye n'ekitiibwa. Kati ogenda kuyingira mu bwakabaka bwa Mukama nga gw'obadde ofiira bannemindi. Ogenda kuyingira mu bwakabaka bwa Mukama nga gw'obadde yeetunda. Yes, ekyawandiikibwa kigamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abakoze eki n'abazisoobwedde nange n'abawummuza nga bw'akyogera mu Matayo 11:28. Naye malaaya, omwenzi, omusi, omusiyazi, obwakabaka bwa Katonda bubwo. Era Mukama akulindiridde. Naye tagenda kuyita ku buno obudde nga tunaba kwenenya ogambemu anti Mukama yatwagala nnyo naawe ogendagenda mu bwakabaka bwe. Apaana, ayagala osooka oyo atule ebibi byo obyenenye akusonyiwe.
Amiina ng'okyalina omumwa ogwatula ti Mukama munnange mbadde nkola nnyo abasajja b'abandi ate nze gw'olaba mbadde nkola kino mbadde mbonyaabonya abaana ba mujja wange era nga nabasalaasala n'emisale nga nabatwalako n'enviiri zaabwe. Amiina n'obyenenya ng'okyayetula awo oba ojja kgenda mu bwakabaka buno bw'agamba era oba ojja kuyingira mu kitiibwa kya Mukama. Naye ate ojja biyitako buyisi ng'obirengera bulengezi ng'oli mu nnaali ey'omuliro singa onaaba ofuuse kagumba weegoge. Haleluya. Singa onaaba ofuuse nantagambwako, singa onaaba ofuuse ndiwulira, ojja kulengera bulengezi nga munnange balibbo ba Yakobo bali eri bali mu kutendereza Mukama bambadde engoye enjeru bonna nabanekaanekana anti bo bakkiriza ne bakola Mukama by'ayagala baakwata amateeka nga bakyali mu bulamu buno obw'ensi era kati munnange y'ensonga lwaki we yabajjulula n'abajja mu bulamu buno n'abatwala mu buli obw'olubeerera babeera naye. Amiina. Ne bwe togenda ku beeri nga gwatankuula entalo nga gwe awola n'abakozi banno ogambe nti ogenda buyingiramu nga teweenenyezza. Ojja kubuyingiramu nga weenenyezza obwakabaka. Oba ojja kubuyingiramu oba ojja kubeera mu bulamu obutaggwaawo. Amiina abooluganda. So tukole Mukama by'ayagala kubanga era we tweyongerayo ne Abefeso omutwe ogwokubiri olunyiriri olwokuna wagamba nti naye Katonda kubanga ye mugagga wa kisa olw'okwagala kwe okungi. Amiina. Kwe yatwagala ffe. Ndowooza mukitegedde bino byonna bikwata ku kwagala. Kale tweyagale. Yagala munno. Yagala munno nga we weeyagala. Lwaki tokkiriza munno kusiiba nga gw'olina ekyokulya. Wemuba nga mulina 10,000 muweeko ebitaano nawe osigaze ebitaano. Amiina. Wabanga munno talina kyakwambala tola ku ngoye z'olina naawe omuwa ayambale. Ebyo Mukama by'ayagala. Wonaakola ebyo oba ojja genda mu bwakabaka bwa Katonda. Oba ojja kulaba omukwano gwa Mukama era ekisa kya Mukama kiba kijja kukubeerako. Naye ate ojja kubeera mu bulamu obw'okusoomoozebwa mu bulamu obubi. Amiina. Singa onaaba tobikola nga gweyagala kwekuusa wekka olina omululu okusa lubutolo oluna luzimbye lukomeeri. Tiino watugambye wano kukyawandiikibwa Abefeso omutwe ogw'okubiri olwokuna. Naye nga Katonda kubanga ye mugagga ow'ekisa olw'okwagala kwe okungi kwe yayagala ffe. Amiina. Ye Katonda mugagga ekitegeeza n'abamubeeramu bagagga. Musajja gwe mukazi gwe mpuliriza oyinza okuba nga oli eyo olina embeera gy'oyitamu nga gw'oli mwavu akasaati olina kamu okwoza kiro munnange enkeera n'okambala. Akagato k'olina konna kaagwa ebbege. Naye musajja gwe oba mukyala gwe oba ng'oli mu bwakabaka bwa Katonda nga gwe buli kimu kyo kyonna. Amiina. Nga Mukama akimanyiiko oli mugagga kubanga ali mu ggwe muki? Ali mu ggwe ye mugagga w'omubagagga mu bagagga. Manya era ssaawa zino ne waaba ng'akuyise ng'akujjuludde akujja ebulamu bw'ensi eno ekitegeeza ggweyo ebyo gye biri bikulindiridde. Osinga ono asuula mu magoloofa, osinga ono avuga amabenzi agajjudde emisaayi gy'abantu, agajjudde amaziga g'abantu, agajjudde buli kikoolimo kyonna ekya buli kika. Amiina abooluganda. So tubeere n'ekikutugamba tukole ebikolwa ebyekisa ebisobola okuggumiza omukwano gwaffe ne Mukama. Tukole ebyo Mukama by'ayagala tusobole okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Tukole ebyo Mukama by'ayagala ebimusanyula tumuwunyire akawoowo mu maaso ge. Tubeere kitangaala mu maaso ge. Kubanga atugambye wetunaabeera kitangaala ekitegeeza naffe tujja kuba tufuuse batukuvu. Era ne bwe tuba nga tuvudde muno tuba tugenda kubeera balamu emirembe n'emirembe. Amiina abooluganda. So tukole Mukama kyayagala, tukole ebikolwa ebyekisa, tonyiigira munno, tomusibira mbibibi olw'okuba ye akusinga obulungi, olw'okuba ye munnange alina omukisa ate gwe oli awo tolina teweekubagiza. Ebyo gye biri eri ewa Taata waffe mu ggulu bikulindiridde. Amiina. So Omukama abankuumire naye nga nyongera obbajjukiza nti tuyina YouTube channel eyitibwa Jesus is Our Saviour Platform TV. Tubeerako n'ekigambo kya Mukama. Toddeyo ne weekubagiza, toddeyo n'okwatibwa ennaku, genda ku YouTube channel yaffe ate osaakinge oteekemu eryo erinnya olye emmere ey'omwoyo. Tuyina Facebook page wamu ne TikTok account era erinnya lyerimu wamu ne WhatsApp group Jesus is Our Saviour
is Our Saviour Platform TV. Osobola okubuuza ekibuuzo kyonna ky'oyagala, abasomesa ab'enjawulo tubayina basobola ate okuba nga bakuddamu. Amiina. Era nga nsigadde nze musomesa Nabakoza Silivia okuva wano, Nabakoza Silivia Buyinza okuva wano mu Jesus is Our Saviour Platform TV.